Ensisinkano eno ebadde ku Victoria Primary School ekyabakuza mu Masaka nga abalina obuzibu buno bagenda mu maaso n'okukuza wiiki yaabwe emanyiddwa nga Cerebral Palsy Week. Bano bannyonnyodde nti bangi ku bo baalyagadde waakiri abaana baabwe bafune omukisa ogw'okusoma kyokka balemesebwa ab'ebyenjigiriza ku mitendera egy'enjawulo. Bambi bakkiriza abaana baffe nabo basomere mu masomero g'abaana abalala kubanga nabo bantu. Batuboola ne bambi temutuboola, gavumenti etuyambe. Bagamba nti ebikozesebwa eby'abaana bano mu masomero agasinga tebiriyo ate nga n'abasomesa babeesulubabba. Byongeddeko nti baali badde beenywera amasomero g'abaana abaliko obulemu kyokka nago gasaba busanga bwa nsimbi. Baŋŋamba mukadde emitwalo 5 kyesaasobolera ddala. Erinnyira wano eno nga naye ate asobola nsonga baterawo entegeka. Bambi batuyambe abaana basobole okuvaamu ekyomugaso. Abeetabye mu nsisinkano eno abalala basabye gavumenti ebayambeko naddala okufunira abaana bano obugaali. Nekimanyirawo nti tawulira naye ekizibu kye nnina njagala kumutwala ku ssomero ery'abaddeefu naye obuyambi kubanga ebikozesebwa bya bbeeyi ne school fees nazo nga nnyingi. Kitegeeza omwana si lwakuba aliko obulemu ono kyokka akukulumye olw'abasajja abasuulawo amaka gaabwe n'obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'okuzaala abaana abaliko obuzibu buno olwo ne bakomekkereza nga bafuuse abaana b'abakazi. Tuyinza kukola nga tetuli wamu, tulina okubeera awamu. N'abantu emitwalo 3 be batalaba wano mu Uganda ng'okuziba amaaso okusinga kuva ku nsenke kyokka ng'esobola okujjanjabibwa n'ewona. Bino byogeddwa abakugu mu kujjanjaba amaaso nga bakuza olunaku lw'amaaso mu nsi yonna olwa World Sight Day mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku Mengo Hospital. Kakati ekintu ddala ekisingira ddala okuleeta obutalaba n'obuzibe bw'amaaso z'ensenke. Ensenke eyo gye twogerako ebeera munda mu liiso seeno ensenke abantu gye balaba kungulu ne bagamba nti nsenke. Nga bakulembeddwamu Dr. Rose Mutumba akulira eddwaliro lino batubuulidde ensonga lwaki olunaku luno lwandisaanye okukuzibwa wano mu Uganda ng'abantu abasinga tebafaayo ku maaso gaabwe. Aba tajja kukola mirimu gye, aba tajja kusapootinga family ye, n'olwekyo kikulu nnyo abantu abali eyo abalina obuzibu bw'amaaso okukitegeera nti nno waliwo ekisobola okukolebwa. Wano eddwaliro ly'e Mengo litongozza emmotoka gye bayise mobile clinic egenda okwongera okusembereza abantu obujjanjabi bw'amaaso mu bitundu gye bawangaalira. Nze Ismail Nsubga ne Jacinta Bwanika ku lwa Bukedde TV.